Yeah? Yeah? Hey. Watugamba akapapula tekakujjako. Watugamba akapapula tekasobola kukujjako akapapula obupapula. Siwe kiri? Ng'oli seconded by bachalibo. Owekasangati n'owalula ovulo. Siwe kyali? Tujja kulaba we shall see. Wobanga go wakola democracy, wobanga system gy'otufugiramu go wagizimba tekajja kujjako. Ne wobanga okakasa system eyo si go wagizimba. Nga tekwaliko na jjajjawo n'omu abazimba system eyo buladi kagenda kujjako. Oyo nabagamba ono ne wanaapama akagatto revolution ene erina okugguka. The only way to stop it yali ayina kugiremesa kutandika. Bano abasajja simanyi kye tugenda kubawa. Abasajja bano abasatu simanyi kiki kye tugenda kubawa ku sacrifice ne saddaaka ze bakoze ku lwa Uganda eyo. Wano we tuli so far so good. Okitegera nabagambye kati tusembedde tutuse mwaka gwa 1961 akalulwako. Njagala twetegerezeewo nnyo wano. Okitegera njagala twetegerezeewo nnyo banna Uganda ku kaluka na 1961 akaluka no kayiibwa kuba Buganda teyakaparticipatingamu. Ono bamuyita His Excellency Kyagulanyi, the next president of Uganda. Ono bamuyita Secretary General Council Lewis Rubongoya, One National Unity Platform, the leading opposition platform, what the leading party. Ono bamuyita Honorable Joel Osenyo, leader of opposition. Eyawandiika ebbaluwa teyabasaba ssente timutuwe ssente nedda. Teyabasaba bukuumi security nedda. Wabula yabagamba twagala akalulu akali free and fair. Ye yakasaba Joel Osenyo nga leader of opposition. Bampuga baali leader okukola bino. Bana abasajja badde batusiriwaza busiriwaza. Kye babaddeko. Okitegera ekintu ekyo. Guno mbagaye mwaka gwa 1961 akalulu kano baakayibwa. Wabula nga tusemberera omwaka gwa 1962 akalulu ako temukeerabira kaliyo mu January. Ketugenda ko katuli mu kweteekera tuli ku final touches na bagamba Bungereza yalina final se kalulu ke Uganda, not even America. Bungereza era nabagamba yabira n'ebigambo bibiri, either free and fair oba banansi bagenda ku activating human rights. Abangereza bajje bakube senga munansi activating ekintu kye bayita human rights. Nabagambye tuyina His Excellency Kyagulanyi abagambye freedom and democracy. Gambye wali freedom take out human rights, wali democracy lekawo, then okubivuunula wali democracy take out vote, then wali freedom of human rights take out protest. Ye protest vote je tugendamu ogisplitinga mkitegera mu Uganda. So tuyingize ekintu kino mu mutwe nti tugenda mu protest vote. Omusajja avenue zonna azisise zino chata azisiza mu 7 siza mu 7 ekintu ekyo nze kibagamba. Era nabagamba ti towards election mugenda kulaba Bungereza eno ndekoze eki ngerese nnyo ngeyewo nnyo mubiri lwaki system yayo awo mu Uganda. Wosanga Lake Victoria n'abakyala wa Bungereza, wosanga Queen Elizabeth National Park n'abakyala wa Bungereza, wosanga Lake George kabaka wa Bungereza, wosanga Lake Edward kabaka wa Bungereza, wosanga Lake Albert on one of the greatest explorers aba Bungereza, wetujja ne tusanga Owen Falls Dam. These bino byonna ebyafaayo bya Bangereza biri mu Uganda awo. Then Nyandwe abana batuuma amanya Nyandwe kitegeeza ki? Nagenze mu comment section nsanga mu Nyandwe ne mbabuuza Nyandwe yani nangamba Nyandwe ye Museveni. Kati wa Nyandwe kitegeeza ki? Wabula abana ba people power obalumbanga ati on risk. Kati Nyandwe bakitegeeza ki? So Bwana Nyandwe bulijjo principles zazanyira musizize wabula abadde azikozesa mu funding. Kyabadde nga akola tubadde tufuna sente as a Commonwealth state nga tuzifuna kubanga zino chata zitubadde tuzirina nenga ye yateekawo bakyalibe batuzanyise okutuziba amaaso n'okutuzanya ebikookolo. Era nga beesije yakulaga nti ennyonyi zalina okulinnya ziri mu Aleka Sangati zino ziri mu Aleka Sangati. His Excellency Kyagulanyi yali yekalakasizaako kino kye nabagamba nga mu season 1 tisikweno stage, at least not at this stage. Let us prepare for time T esembedde. Museveni has to respect akalulu kano nga Daniel Arap Moi we yakikola, nga Edgar Lungu we yakikola. Wabatakkiriza Museveni agenda nga Gaddafi yagenda atya munansi yakera ku macha n'agamba ekimala kakati Gaddafi tuviire. Gaddafi ali magombe essaawa eno. It is up to Museveni to choose. Nabagamba tetulina mundu naye tulina mundu olw'amaanyi gazi no chatters. Yensonga lwaki Museveni ono abadde Museveni bulijjo ekintu kyatubala nabagamba Museveni ono kwata abaana baffe n'abayita abayeekera oba n'abayita ab'amagye obukofiira baffe n'abuyita obw'amagye nagamba tulina mundu. Museveni yali agala kulaga international community oba Bungereza nti bano nabo tebali mu principles zamwe baagala tulwane.
nabo bayeekera ne tumuchallenginga gana mateeka ne tumusinga bye biri bye nabagamba nga temusobola kwekalakasa kati kubanga omusajja onayinza okubanga abategaki butego buwe wabula tulindeko chatters zino zigenda kubeera activated era signals mugenda kuziraba ze zino signals His Excellency Kyagulanyi zali mukubalaga okitegeera ekintu ekyo ze zino signals bana Uganda tugenda mu Uganda mpya nkiddamu tugenda mu New Uganda si kubasudia akalulu kasobola okujjako Museveni n'akarespectinga waba ayagala kulwana ayina bayina okulwana nabo sife fere tuyina mundu tetuyina maanyi ga mulwanisa tetukola nko ku military training naye Museveni ayina balina okulwana nabo senga anagenda against these principles senga anagenda against zo Museveni ayina bayina okulwana nabo ata akimanyi gwe muna Uganda gwa badde tokimanyi kubanga bakikukweka temumanyi kulipa caution za zino chatters temuzimanyi deni nakola ekintu ekiri wasi mbwa akwata Uganda agiteeka mu mikono gya Russia ne China awo naye nakugamba gwasalawo Uganda yogenda mu mikono gya Russia ne China oba si ekyokugiremesa okukigendayo muna Uganda senga Museveni atulema kati Museveni agenda tukalakata emyaka asatu kwana Muhozi Kainerugaba onako waira ayina emyaka 5 Muhozi ono senga atukwata agenda tuvaako nga yenkanankana kitawe we yenkana kati emyaka ameka ana kwatenga atuvugira mu Russian rule ya communism enfunda nyingi Muhozi ono kankibatere wano kine ekifaananyi banyi muli bakujjukiza Muhozi ono ngasinkana abarasha kitegeeza kyatubalira military rule ya Russia gyatubalira naye tuyina chance eno kukozesa democratic avenues zino zetusigazza ne human rights okulaba ntuza activating tusule Museveni otherwise if you don't do that bana Uganda twekabire Museveni ono tachasobola tufuga myaka giweresa tutasobola na nakati atufugira ku biiso senga kwato winza agenda bukwasa bwe kitabani kye deni kiryoke kitukara kati namwe mutye ku martial law olaba kati kyeyisa bwe kitonga tekinda kwata buyinza nesenga kinabukwata kigenda kubeera ki twetaaga mirembe waliwo ne yangambye kyaliwo Trump bamutamu omuntu yes Trump bamutamu omuntu era nange nkiraba ne lwaki sikyogerako kitiyamba ffe okwekalakasa ogenda maaso mu America kuyamba ffe Trump ekyamuletesa kuba BRICS states wabano ba partners abapartnarinze neki ne BRICS kuba tariffs na sanction Trump ayina obusungumbu waliwo abali tebabagala yine Elon Musk kati akutte zinene ensi ezali zoganya Elon Musk azikubye tariffs nga bali ba allies ba America kati abitaddemu ebintu ebiri personal okigera then ne bagamba kakati ne bali kyebakoze ne bakola retaliation sanctions nayo ne bazimukuba nepyo Museveni amini yekaye yakikola we bamukuba tariffs ezo Museveni naye bamukubye bamukubye 10 by 20 bazimukubye neta ina kyasobola kukola oyo dofe ensi ziri mukuddiza America sanctions ziri mukuddiza America tariffs yazikubye naye Museveni ali awo nyandwe ali awo taina kyasobola kukolawo amini yakikola yekka nenga ate Uganda tusobola ofukamiza America tusobola senga tubadde ne government ngeri amagezi ne bano bonna basiru okitagira ensi zitandise okuddiza America ekiretedde ne banansi ba America okusituka okwekalakasa then ye Museveni tasobola kumuddiza wadde just yali awatudde butuuzi okitegeera ekintu ekyo tulina okukyusa kino nabagambye ebigenda maaso mu America bituyamba nti ziri tariffs abantu bano bava zigondera America badde genda kuddamu okuza economy ng'erina sente nga we sanctioning bano ne katika bagitaddeko akazito egenda kuddamu efocusing ku de-dollarization nabagambye lode yakamala okufuna Congo egenda kuddamu efocusing ku de-dollarization kati Trump olujanja lwe bagenda ddumu maliriza so fe tebitukosa nabagambye ekintu ekigenda maaso fwe tufuniramu wetubesingira kasati tufuniramu wano awe tulina okugenda okitegeera kati zibye ebyeziri ensi fe tebitukwatako naffe tubadde tukabangeza ensi ziri mu mirembe kati mbaleke balwane entalo zaabwe oba Trump bamujjako oba ki naye nga kyemmanyi nti America Trump si agicontrolling waliwo invisible arm econtrolling America era ejja mugamba sebo dayo ku lutalo luli olwa de-dollarization olina okufuna Uganda ne Congo ogimaze katwetaaga Uganda so kigenda kutuyambako ku speeding up revolution yaffe so okwekalakasa okugenda maaso mu America mukuleke okwo kwaffe biri mu favor yaffe wabula tebisenga tebekalakasiza ate ffe tubadde tufiirwa lwaki zino tarifu za Trump zibadde zigenda sigalawo alage nti economy yawe eddukanyo ng'anyigiriza ziri okitegeera then ffe tubadde tekitukolera kuba twagala speed then balete ne Bungereza eno speed gyeyigize zegatte wali tukuba omuntu tumuggyeko period nabagambe ya Bungereza yesembayo okujja naye yeegamba either free and fair oba ogenda kukubwa bwetyo bwegamba akati Museveni kiri mikono gye okola ekya Daniel Arap Moi oba Edgar Lungu oba akola ekya Gaddafi fe banansi we are ready mwe mulabanga abba akalulu kusituka teri kirala tojja na jambia tojja na muntu tojja na kiso situka nga bwoli
lwe